okulaba nga besimira oluzo lwabwe sakati n'okuyonjola olwaliwo okusobola okulaba nga bawona embeera ebaddewo. Bano basanga obuzibu naddala ku nsonga y'okufuna amazzi amayonjo kwe kusalawo okwekolamu omulimu basobole okufuna amazzi agategerekeka anti mazima sabe tegamala nnyonta. Abatuuze ku kyalo Manywa mu muluka gw'Ekibengo babukeerezza nkokola okweyiwa ku luzzi Kanywa balungi olwali lwazikedda ne babakira okutandika ku mulimu gw'okugugogola n'ekigendererwa eky'okufuna ku mazzi ag'obwereere ate nga gabali kumpi. Ekitundu kino kye kimu ku ebyo ebirina amazzi agali ewala ennyo eyo wansi ekiviirako nayikondo zisimibwayo obutaba n'amazzi gamala. Era ssentebe w'omuluka Kibengo Kaggwa Wilson atubuulidde obuzibu abantu bwe bayitamu nga bawenja amazzi mu bisaalu. Abona ku mazzi wano omuntu okunoonya amazzi mpozi ogenze mu kitoogo eri munda. Ate ekitoogo nakyo kyakalira amazzi kyagazze eri ku mutale eri ku Bugerere. Wano omuntu atambula kitoogo nga kikalu amazzi gali eri emyala gyesala bikukyanga ebitoogo bitambula. Tetulina amazzi eno kumpi. Bagwamu mu ntobazi. Bagwa mu ntobazi basanga ebyewalulanga ate okugeza timba teri ku litement lino lyetuufu omuntu wakwata omuntu wasanga wawaguliza. Nyombi Livingstone ssentebe w'abavubuka mu ggombolola y'Ekikyusa n'abatuuze abalala nabo boogedde ku buzibu bwe basanga nga bayiga amazzi. Bannanga ab'obuwala bafunye okusomoozebwa nti baba bagenze eyo mu kuyiga amazzi basanga bakemebwa. Abavubuka bakwatirayo era ne bafuna embuto ezibategekedde naddala mu mugalo guno abawala bangi batataganyizibwa nnyo. Bagwa oluusi mu bitoogo abaana baffe ne bakaluubirizibwa kinene nnyo awamu naffe kennyini. N'ekirala n'ekitoogo kyennyini gye twali tujja amazzi abawala bo bakitwala n'olw'ensonga ng'ekyalo kino tekikyasobola kuddamu kufuna mazzi. Abatuuze bagamba nti basazeewo okugogola oluzzi Kanywa balungi luddewo kubanga babadde tebalina kyakukola olw'ebbula ly'amazzi. Oluzzi lwe tubeezaawo okuvadda kwe twakulira bajjajjaffe kwe baakulira kati tuyize kinene nnyo okubanga tuli bumu era nga tukulira wamu. Kubanga bunayikonto obutono bwe tulina bufaafafa ate nga bamakanika tebalabika. Ate bwe baba bazze batusaba ssente empitirivu nnyo ng'ekyalo kyaffe tetuzirina. N'olw'ensonga ne tusalawo tukomewo tudde ku nkola yaffe enkadde ey'okuddaabiriza enzizi zaffe. Kyokka wadde ng'ebyo biri bityo ssentebe Kaggwa agamba nti obuzibu tebunnaggwaawo. Baasaba bayambibwe n'okukanika nayikonto eziri mu kitundu ezaafa sinakindi basimibwe ziddaamu kibayambe okutaasibwa. Tusaba batuyambe batudduukirire ku kigambo ky'amazzi bwe kibakanika bowaholo zaffe zino zikanikwe zisobole okuteekwamu ssente gavumenti eziteekemu ssente bowaholo zikoleki zisobole okukanikwa. Abamu ku batuuze abeetabye mu kugogola oluzzi luno mu nkola ey'okukolera awamu eya bulungibwansi bagambye nti enkola eno nnungi nnyo ebitagambika esaana kugenda mu maaso. Bulungibwansi neeyongedde okumwagala kubanga akola emikwano. Ekyokubiri bulungibwansi oba omwenyigiddemu omubiri gubeera fiti tubula tuli awo tukanyuga ttaka omubiri tulaba nga tufunyewo ddala enjawulo. Bulungibwansi tusaba ne baganda baffe abaliyo bonna bongera okwenyigira mu bulungibwansi. Byakawooya Samuel, Salt TV, Omunnyo.